Olwaleero omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi n'abalala 24 balabiseeko mu kkooti esookerwako e Butambala okuwulira omusango gw'obutuju ogwabaggulwako. Era abatuuze okuva e Butambala bazze mu bungi okubaawo ng'abajulizi ng'abantu baabwe bawozesebwa, kyokka bangi ku bano ab'ebyokwerinda tebabakkiriza kutuuka ku kkooti. Okwetoloola ekifo kyonna ebyokwerinda bibadde binywevu okukakasa nga mpaawo atabula lutuula luno. Omusango nga gutandise, bannamateeka ba Kivumbi balaze obutali bumativu olw'ab'ebyokwerinda okulemesa abatuuze okutuuka mu kkooti ate ng'abamu ku bo bafiirwa n'abantu baabwe. As you branch off to come here to Kogoro from the main road to Butambala, there are other two gone. They mounted a roadblock, scaring away the people. We are not party to blocking of people. We were not aware that they were actually blocked from accessing court. Ng'oggyeko bino bagamba okunoonyereza kutambudde kasoobo nga n'omuntu waabwe yennyini takolanga statement bukyanga akwatibwa. But now they are asking for things. They have not approached us. They have not approached the accused person to come and to be able to record a statement as to exactly what happened on that fateful day when so many people were killed in the cold blood. Lukwago abulidde omulamuzi nti omusango guno bwe guba gwa kwanguwa gwetaaga kutwalibwa ku kyalo gye yaguddiza e Butambala gye guba guwulirizibwa nga bwe kiri ku Christopher Okero eyatta abaana eggaba. Buyinza kooti ebujja mu buyinza bwabwe era erina bukozesa ng'abantu bwe baagala. Era Article ya 28 neeyogera ku nti abantu balina okubeerawo nga emisango giwozesebwa. So n'olw'ensonga ezo tetulaba nsonga lwaki omusango guno tegutuula mu maka ga Mwanga Kivumbi e Bugoye we battira abantu wennyini ng'ekyakoleddwa mu musango gw'oyo omutemu wa gundi mu Dekeya. Bano bakalambidde ne ku nsonga y'abaana ababiri abali mu musango guno be balumiriza okuba nti bannaweza myaka 18 nga kisaanidde bawoze nga bava waka. Kati tuli ku segment y'okulaba nti abaana abato tubasabira okweyimirirwa kwabo etteeka likkiriza okuba nti beeyimirirwa mu kkooti. Twafuna omukisa tusaba ripooti y'abaana abato ababiri. Ripooti ne zivaayo ne ziraga ng'omu ali wansi wa myaka 18. N'oyo ripooti gwe yalaga nti nno asuka emyaka 18, kkooti yasalawo nti nedda ontasaanidde kutwalibwa mu kkomera liri kujjako muli abaana. Kyaddaaki omulamuzi akkiriza abaana bano okweyimirirwa bawoze nga bava waka n'asaba n'oludda oluwaabi okwanguya okunoonyereza ku musango guno gusobole okusendikibwa mu kkooti enkulu guwulirwe. Kivumbi ne banna abalala baddiziddwayo mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno.